Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. IBRAH mukasa gemanya gange enaku z'omwezi 28 omwezi gwa Oktoba omwaka 2020 era nga olunaku olwaleero olwokusatu negatiddwako abakugu okuli mwami Herbert Mona nga kwotadde ne mwami Chris Lule nga bano bakakensa mu nsonga z'ebyensasaanya ennyingiza n'ebyenfuna era nga babitegeera nnyo. Tubeera nabo buli lwakusatu n'olunaku olwa Sabbaatu oba olwa Sande okusinziira gye wakulira. Era nga olunaku olwaleero nyongera okutegeeza nti tuteebwamu ssente caplog si caploko kiri caplog. Caplog Financial Consult beba tutekamu ssente nga kwotadde ne logical motivators basange ku kibanja kya www.caplogfinancialconsult oba www.logicalmotivators oba itako wali ku luguudo olumanyiddwa nga Nkrumah Road ekizimbe kimanyiddwa nga Uganda Cooperative Alliance kojja okubasanga room number eri 302C oba 302C. Olunaku olwaleero tugenda ko tutunulira omulamwa ogukwata ku ggwe atulaba nange naye nga sinaba kwanja mulamwa gwa lunaku olwaleero kasooke nsabe abakugu bano basooke batubuuzeeko mu sikonda ziizo then nyanjula omulamwa gw'olunaku olwaleero. Ngenda kutandika ne mwami Herbert. Nsaba obuuze ku balungi abatulaba. Nsanyusa balaba mwebali tweyungako. Ntera okugamba ensonga y'emu nti kirungi nnyo okuba nti tuwanyisiganya ebirowoozo n'abantu ne tukuwa ffe endowooza eyaffe aye naawe olina ebirowoozo ebibyo kati n'otandika okusengejja n'oga kino kinankolera kino tikinkolere kino kankigezese ate ndabe gye ndaga. Abantu abamu bagenda IBRAH ne batubuuza nti lwaki mukola ebintu bino naye endowooza n'enzikiriza abantu abamu ndowooza tulina za njawulo. Fe mu caplog ne logical motivators endowooza yaffe yeeno nti ne bw'oba ng'oli kakensa oba ng'omanyi nnyo bw'oba oyagala okuyiga gabanya ku ekyo ky'oyize ate when you share with someone you learn a lot. Abantu abasinga tebekkiririzamu naye buli muntu Katonda alina ebintu byamuwadde ate teri kintu kisinga bukugu nga muntu atambudde lugendo nadda gw'abeera mu kiswa kyo tolina ky'omanyi kyekiva Abaganda bagera nti atanayitaayita emmere atenda yawaka ey'amaama. Exactly. So ekintu kino kiri simple nti ffe bye tulabyeko bye tuwulidde abalanga boogerako ne bye tuprovinze byebyo bye tugabanyiza abantu naye nga ffe tukkiriza naffe ate tuba tuyiga. Teri muntu alekerawo okuyiga mpaka Katonda lwakujjulula. So nsanyukira nnyo ababa batweyunzeeko tubawe ffe ebirowoozo ebyaffe aye ne tulowooza nabo batuwa ku ndowooza ezaabwe naffe ate zituyamba okufumiitiriza neyanza se tweyanza nnyo tweyanzege oyo mwami Herbert Mona. Let me cross over eri mwami Lule. Nsaba obuuze ku balungi abatulaba. Abalungi abatulaba tubalamusizaako mwebale gye mutuusaako engalo tubasabira gye muli abali wano ku butaka e Uganda n'abali emitalo w'amayanja omuzira kisa abasaasire bye mukwatako bisobola okufuna. Mpozi era ng'omwanjuzi bw'atwanjudde nti olwaleero ku seeti twegatibwako omumanyi omulala gwendowooza nti experiences ze zirina kye zitegeeza mu bulamu bwaffe naddala ffe abakyali mu myaka gino egy'obuvubuka. So nkubiriza abantu baffe akantu kano bakaweera eddala ebirowoozo kubanga olwaleero tugenda kukwata ku kinyusi. Mbadde njala kuyisaawo okwebaza ssebo okutonotono. Okusooka nja kwebaza ttiimu yaffe eno naddala IBRAH Mukasa Idris Lukwago ne mwami Daniel Mugoya mukola omulimu gw'amaanyi nnyo by the way okubanga mwerekereza akantu ka before 40 kano syndrome eyo ne musalawo ne mugamba no besides money waliwo ebintu ebirala ebiri valuable ne mugamba tujja kustikinga abantu baffe tubawe kibasinga okwagala. Njagala okwebaza families naddala abantu naddala bali emitala w'amayanja naye nga baagala abantu baabwe wano ewaka balaba ebintu bino then ne bamala ne babisharinga ne ba family members ne batakoma okwo ne babasasulira n'emisomo egya logical egende ebabangule. Era njagala okuyisaawo families zino bbiri. Esooka family y'omwami Zimbena Gardens wali ebwayise mwebale nnyo mwebalire ddala. Twali nabo wiki ewedde twalina nabo omusomo gwali mulungi nnyo. So njagadde mbeebaza era mbasiime taata mu budde obutono obumpeereddwa. Ne families endala tuzirina lwakuba bwe naaba nfunye olukusa okuva mu bantu abo
tujja kusobola okuzimenya ne mwebale nnyo kuwagira ate mwebale nnyo kuwagaliza ba family members. Njagala otunule mu kamera okigamba abantu nti ebibala by'okkola naffe by'olimu kati. Nkyogere nti ekyo. Oweebaze nti ebibala bitandise okulabika. But the fruits of working with the extra digest kyentegeeza okusooka nga Habati bwe yagambye nti buli lwoba ng'olina ekintu ky'omanyi nze naye tulina ekintu kye tukkiririzamu ekisinga okubeera ekinene. As you rise you rise with others. Tolinda kumala kutuuka on top olyoka onoona abalala kubanga ako kankogereko nga tonnaba kuleeta na mulamwa. Buli lw'olinda osooka otuuke olyoka obeeko ne boositula. Ebiseera ebisinga waggulu eri tulinayo kye bayita complacency. Omuntu atuuka eri n'agenda mu comfort zone. Ate bw'omala otuuka eri waggulu ebiruubirirwa bikyuka. Omuntu eyali alowooza nti bwe naatuuka waggulu nja kukwata ono noono mbaleete otuuka nga obwetaavu obuliwo mu kiseera ekyo bukumalawo bumaze nga tukyasobola kubaako gukwatako. Kati nze Habati tulina ekintu kye tukkiririzaamu nti as you rise baako n'omulala gw'okwata mutambulirewa bye tumanyiiko ebitono. Abaagala tusooke tufuuke ba trillionaires oba ba billionaires in dollars tulyoke tugaba amagezi gano tugawa abantu abalala abo batukwata bukyamu. Tulowooza nti n'ekitono kye tufunye bwe tuba tukigabanyiri kuba waliwo abantu abalaba business mind ku Wolokoso ne bwe babeera abantu 3 oba 2 naye ng'ebintu bye twogeddeko babitadde mu nkola obulamu ne bukyuka ffe twebaka bulungi era neebaka nga sirina nkuba ku nsoloboto. Okay, era shout out to couple of financial consult, shout out to logical motivators, aba sponsoring asheno, mwebale kuteekamu ssente, alhamdulillah, Allah bateremu baraka. Onako lwaleero tugenda kuba tutunuulira kye bayise okwetunda mu bulamu, okwetunda mu business, okwetunda mu bulamu. Njagala abantu abatulaba tugende mpola mpola muntegeere mbategeere. Case in point nti how are you going to market yourself? Ogenda kwetunda otya? Ogenda kwemanyisa otya eri abalala? Ogenda kubunyisa otya enjiri yo ggwe ensi ekutegeere? So okwetunda mu bulamu kyetugenda okubanga tutunuulira olunaku olwaleero nti oli muvuzi wa pikipiki weemaketinze otya ensi okutegeera weetunze otya nti oli musambi wa mpiira oli businessman oli mulimi oli mulunzi weetunze otya nawe then gwe omuntu single handedly gwe ssekinnoomu weetunze otya mu bulamu okuva wooli okudda ku kiddako. Abakugu bano njagala batunnyonnyole factors driving okwetunda mu bulamu. Saagala abantu babeere na perverted mind to think the other way round. Tuli mu business mind strictly. So olunaku lwaleero ngenda kutandika ne Chris. Omulamwa gwaffe tutunuulira okwetunda mu bulamu. Ntandise naawe. So neyanziza nnyo taata omulamwa guno naddala oguleeteddwa. Abantu baffe bano ababeera naddala ku mukutu guno twongera okubakubiriza. Bwe mubeerayo n'emiramwa gye muwulira nti twali gikutteko mujje mu comments wano ebigambo bibeere bitono kubanga nze nsoma buli comment yonna egenda wansi awo nsoma buli comment yonna egenda. Bw'oba olinayo omulamwa ng'oyagala tugwogereko tuguweeko ebirowoozo byaffe tetugaa nti ebirowoozo byaffe bye bisinga neffe tujja kuwa mind yaffe maybe opikinge n'abantu abalala ozigatta osobola okufuna kyokola ki kyoyagala. So abalina topics oba emiramwa nga mwayagadde tugikwateko mugiteeke wansi awo era nga tukozesa omukutu gwaffe gwe gumu ogwa Wolokoso extra digest naye mu business mind muteeka awo wansi temuteeka eri ate gye bateeka bano bannaffe baserebu abamanyiddwa ennyo ffe mujje wano ewaffe we muba mukola ki we muba muteeka. Kakati omulamwa gwa leero okwetunda bw'oyogera ku kigambo okwetunda abantu abatuulaba oba abatuwuliriza omuntu ayinza okulowooza nti okwetunda ayinza okujja mu perspective y'okuba nti n'abeera ne perverted mind n'alowooza kirala. Naye ng'ate buli muntu yenna mu bulamu buli lunaku olukya ku nsi okuva lw'otandika okwetegeerera n'ogamba nti kati nze sijja giyita myaka 18 bw'otandika okutegeera n'ogamba nnyina emyaka 15 oba 16 obaako n'ekintu ky'otandika okutunda. Sigamba kutunda ekintu n'okyexchange nga ne bakuwaamu ssente. Waliwo omuntu tewaliwo omuntu yenna mu bulamu ayita mu bulamu bwansi
nga talina kintu kyaguzizza balala. Either otuguza empisa embi, otuguza obukuusa, otuguza obulimba, oba obuntu bulamu, oba n'otuguza obuntu bulamu, n'otuguza obwesigwa, n'otuguza empisa ennungi, n'otuguza ekisa, oteekwa okubaako nekyotunda. Kakati abantu baffe bano abatulaba bwe njogera ku kwetunda bayinza okuba nga tebategedde mu lulimi kimu tukitwalira mu lulimi lwa bya bizinensi. Omuntu ne bw'aba nga alina bizinensi IBRAH ya biliyoni 10 naye nga ebyo ebintu byemmenye wammanga awo nga kyasinga okutundako ze mpisa embi, bwe bukuusa, bwe bulyake, obukenuzi obutabeera n'amazima, bizinensi eyo yagalagaana erina okukola ki? Okugwa. Mu bulamu obw'ensi bwe twogera ku kwetunda, muganda ngono Habati nzikiriza nti tuteekwa okuba nga mu kino tukkaanyaako. Mulimu omuntu gwe boogerako n'owulira erinnya limu ne bagamba IBRAH Mukasa, ne wabeerawo ekintu mangu ddala mu kiseera ekyo boogeredde ku linnya eryo ekijja mu bwongo obwo. Okugeza kansooke ngereze ku nsi, singa omuntu mubeera munyumya n'ayogera ku Dubai, kintu kye kisooka okujja mu birowoozo byo kusuubula n'amasanyu. Ekisooka tourism. Yensi olwaleero esinze okuteeka essente mu by'obulambuzi. Buli muntu ali mu nsi kyenjeeje, Uganda, Kenya, wawa ezensi ezo olufunamu akasente n'afuna omutwalo gwa $, Dubai. Ontegeera? Omuntu bw'ayogera ku US ofuna ki? Teknologiya. Omuntu bw'ayogera ku China ofuna ki? Manufacturing. Omuntu bw'ayogera ku ttaka ofuna ki? Obuweesa jjuwakaali nti mu buli baka mulina ekivaamu. Omuntu bw'ayogera ku Uganda ofuna ki? Ekyo kireke sijja kiddamu. Naye amawanga n'abantu n'abavubuka naffe abali mu bizinensi, buli muntu ateekwa okubaako n'ettundutundu erisinga obunene. Simanyi oba wali olabyeko kye bayita pie nga tusoma okubala. Pie charts ezo tutera okusiiga orange, blue, green, ne tugenda nga tuwawo percentage ogabanya wano waliwo 15. Kati gwe atulabe eyo mu bintu byokola mu bulamu okuviira ddala ku neeyisaayo n'ebintu by'otunda, kuba abantu bano baagala twawule enneeyisa yaabwe ne bizinensi, tewali njawulo, bitambulira wamu, bigenda bibiri. Kakati ku paayi okwo integrity, credibility n'ebintu ebirala percentage kizo olina. Omuntu bw'ayogera ku sikerule kiki ekigenda okujja mu birowoozo by'abantu? Bwe naba nga ndi mufere ndi mutikkuzi oba n'ebintu ebirala ebiddako, olulyogerako ga toyogera ku muvubuka oyo kyeyantuusaako, ebintu ebyo bitegeera. Omuntu bw'ayogera ku muntu omulala naddala bano abantu baffe abali mu kibuga, oba omuntu n'ayogera ku mwami mulwana, kiki ky'ofuna? Kati abantu baffe bano mbagamba lwakuba ate abakyala wano baatusinga okumasteringawo mu kintu ky'okwetunda, simu perverted mind eri gye tulaze. Okay, abakyala beetunda batya? Beetundira mu bintu nga 3. Omukyala eno nayo business mind. Omukyala ne bwe mubeera nga muli waka mwembi babiri, ng'owangadde naye emyaka ne bwe gibeera 10, akulaga nti agenda kwekolako okuviira ddala kagere paka kaviiri akasemba ng'alina gy'alaga, naye nga gwe asinga omumwagala empeta kweri, era yasalawo nti mu bwavu ne mbugagga mugenda kuba mutya, naye akulaga nti yeekolako n'asukkuluma. N'omubuuza eri gy'olaga kifaananyi ki ky'oyagala obbaguza nga nze asinga okukwagala ondesse waka, olowooza baba batunda ki? Taagala bantu bamutwale nti ali awo tanyirira atakola ki? Abakyala bali 3 oba ekigambo ekyo mu Luganda kitegeeza ki? 3 kwe kuba nti omuntu toyaka nnyo oli awo. Kakati bo abamanyi nti buli waayina okugenda balina okumulaba ng'omuntu omunyirivu. Kakati fe abasajja ebyo bye tutafaako, oli oluteekako ekisaati kye n'akikunkumulamu 2 ngaga kasita anti omukyala mulesse waka, ye nga akola ki? Kati bali mu kwetunda. Mbadde ntegeeza okutunda ekifaananyi kyabwe nga bakiguza abantu abaki? Abalala. Era kyova olaba nti ebiseera kyova olaba
nti bo bafa nnyo ku kirabika ebweru abantu kye balaba okusinga bo bennyini kye bali nga bali waka. Osanga omuntu ng'abadde ayina waali noga oh maama naye ate nga ku obuuyi buli obulala ng'eyo nayo waliyo ensonga ki ndala. N'olw'ensonga eyo buli muntu yenna mu bulamu eskiru erisinga okubeera very important mu buli bulamu bwa muntu, oba oli doctor, oba oli carpenter, oba oli munnamawulire, oba oli mukulembeze mu byabufuzi, eskiru esinga okubeera ennungi mu bulamu era okufuna salesmanship. Eteekwa okuba ng'eri mu ggwe bintu ki by'otunda, ye ggwe weetunze otya mu bantu abalala bakufunye batya, ekifaananyi kyo buli lwe boogera ku linnya lyo oba buli lwe bagezaako okwasosietinga naawe kusuubira ki kwe bakuyinamu na biki birowoozo ki bye bakuyinamu nti bw'onaabeera ne IBRAH Mukasa. Nina abantu mikwano gyange bentera okutambula nabo ne mwogera bwogezi ku linnya, tugeze gurupu y'abantu 10 muyina gye mulaga ne mubuuza baani abatuuse ne muga gundi atuuse ne gundi atuuse ne gundi atuuse okujjako gundi oyo obudde bwagaana. Kakati oli nga buli lwe boogera ku linnya tugeze tugume oyo ye time yakola ki yagaana. Kakati olwo gwe obeera olina sikiiru mu kutunda saidi yo etali nnungi eri banno. So nga waliwo era we mubeera ne mugamba n'okuba essimu n'obuuza ku kifaani aliwo ne baga Herbert Mona yatuuse dda omusajja oyo akeera oba enkuba etonnye oba gwase saawa 11:45 abeera mu ofisi ng'akoze eki ng'alinze. Kiba kitegeeza nti Herbert saidi ye ennungi gy'asinze okuguza abantu abaki abalala. Kakati ono ayagala okwawula bizinensi n'okwetunda kwe mu bulamu oyo abeera akubye ebbali. Ebyo ebintu bibiri bitambulira wamu. Era mulimu omuntu agamba nti nze okukwata ssente zange nenzeesigisa omuntu oli omulala afazaali nzigulamu ebintu n'embigaba. Kiba kitegeeza omuntu oli gwagambye obuteesigisa ssente yasinga muguza saidi nki nkyamu. So mu bumpimpi everyone is a salesman oba a saleswoman. Naye mu lulimi olwaffe olw'abakitunzi buli muntu yenna abeera salesman, ne bw'obeera mukyala obeera salesman. Sikiiru eyo mu buli field yonna gy'okyuzinga mu bulamu, ne bwekuba kuvuga mmotoka. Nze akantu kano ntera okukagamba abaana ba booda ne mubuuza nsonga ki gy'ompa nti nteekwa okukulinda ne bwe ziba essaawa 2 naye nga gw'onvuze. Nsonga ki gy'ompa? Tonsedde, ovuga bulungi, oli mwegendereza, oyina elementi eyiyo n'eyange, nsonga ki gy'ompa? Nti wali olabyeko nze ntera okubeera mu saluni mbeera very observant buli kintu kyonna kyenkola nkiwa perspective ya business. Ntera okubeera mu saluni ne ndaba customer ngazze. Oluusi bw'ajja bw'ati n'ayingira mu lyango nga mbadde ntera nnyo okumwetegereza ndabe bintu ki byakola nga yakatuuka mu business. Ebiseera ebisinga bw'atuuka wayinza okubuuza Mike aliwa ne bamugamba taliiwo ate n'essimu ze zaavuddeko tetumanyi oba leero anaakola naga nja kudda enkya. Kati gwe ensonga ki gy'owa abantu nti bwe baba tebakusanzeewo omuntu asobola okuddayo eka akomewo enkeera asigale ngaako ateekemu avuga emmotoka y'emirundi 2 asala enviri za mitwalo egi naye avuga amafuta ga mitwalo 8 olugendo emirundi 2 akomewo akunoonye. Bwe njogera ku WOLOKOSO extra abantu bagenda kufuna ki? Oli abenga ayagala interview egenda okulabibwa abantu abobuvunaanyizibwa abuuze nti mbadde njala ku IBRAH Mukasa banjijeko interview naye mugambe leero tuyinza obutasobola, tuyinza okubeera available ku Sunday oba ku Monday, agambe kaninde chemba kati kampumbewumbe ndooza Herbert ayingiremu. Chembadde ngezaako okutegeeza baako side gy'owa abantu oginywerereko nga teriyo kintu kyonna kisobola kujja ne kigikusuuza. Era abavubuka abaffe bano mbagamba era nkiddamu omulundi omulala si bavubuka bokka naye n'abantu abalala abatulaba bonna bejjemu mindset efuula akayumba n'emmotoka ya disiki y'obulamu bwabwe nti omuntu olwo ali successful. Ekyo tujja kukituukako naye nga nsaba abatulaba to crossing over eri mwami Herbert Mona nsaba oyanje ensonga zo tutunulira okwetunda tutunulira okwemanyisa tutunulira okwebunyisa ebyo nabigambo bitegeeza fronting yourself. Yes. Abantu basobola okubanga bayina ensonga lwaki
bayita ku bantu abalala okutuuka gy'oli lwaki abantu baforegoing other services or goods or products to prefer yours ate nga the same time product gye muyinza okuba nga mwena muselling out there is the same product from the same manufacturer tutandikira neyanza ssebo n'abatuwuliriza nina akantu kenjagala okuyisaawo nga bulijjo I think kiba kyabuvunaanyizibwa ffenna bannayuganda okwekubiriza nti tuli mu budde bwa covid yesterday nadde ndaba amawulire Europe saagyezeemu America abantu bafa banaye abantu bafa mu America bangi so bannayuganda katonda abadde atubedde nti obulwadde buno tebutuyisizza bubi nate kyekituma kugayaala omukulu Chris kyagambye mbutu I think in Uganda tuyingiddemu ka complacency ebibina bya bulimba byayingiramu kati nebya politics naye mbadde mbasaba mwebereremu ate mwekuume kiba kirungi nnyo ngenda kutandikira wano ssebo nkulu IBRAH mu 2007 katonda yannyamba nenfuna obufumbo obutukuvu bwe nali ngenda okukola embaga yange mukwano gwange yaŋŋamba nina omwami gwe ngenda okutwalako yakola ku bagole bwate bwe yaŋŋamba omwami oyo bamuyita Philip ne tugendayo butuufu ye yatugogola nange netuna mu ndabirwamu nentyamu ne nga obayenze nga yenze ndowooza ne tugenda omukono ne guba munyuvu nnyo owulidde omukono ne guba mulungi nnyo okuva olwo nasigala ne Philip nyinza okugamba nti since 2007 tuli mu 2020 gy'emyaka gyaffe 12 n'ekigwamu 13 mbadde ne Philip naye Philip since then ayinza okuba agenze mu saluni ndoza kati zisukka ne mu 10 but here is the thing it doesn't matter where Philip goes buli walaga ne wiiki eno yampeereza yaweereza buweereza kateksi n'abagamba I've moved so mbeera ntambula butambuzi naye so much so that ekintu ekyo kimuvinze nemba nti katonda yampa ezzadde n'enzaala mutabani wange kati he's a teenager ayina emyaka 13 naye Angelo tumuyita proud man teri muntu amusala nviri okujjako Philip era yakugamba kimu nti nvugo ntwale jo namugaye ne mugane omanyi Angelo nkoyo okugoberera Philip asala bulungi naye kati nkoyo okumunoonya kati simanyi nagyeraze sinamukubira kasimu nanga gwempe simu era yamukubidde n'ambulira n'amulagira ne muganja kutwalayo badde nzijuliza mwami Lule kyayogedde that is reputation kigwa mu bintu bingi era nja kudda ntambulirewo abantu bonna abafunye omukisa okusomerako Makerere ne bafuna opportunity ne batendingako lecturers z'omugenzi Apollo Nsibambi era yaliko prime minister wa Uganda n'abantu bonna ababaddeko mu office mwakoledde ne functions mwabeera nga bakugamba ne bw'okuutaakalevu n'okola ki teri muntu akuba mwami Nsibambi omugenzi Nsibambi mu budde era bakugamba ye when he served in cabinet nga teri ali musooka mu cabinet meeting ne bamba mwagala nnyo n'abategeka chai nga tebamusookawo nga ever abeera consistent okitegeera that is building a brand muntu n'otunda abantu kye bamanyi nti mwami IBRAH Mukasa bwe kituuka ku kyobudde totawaana kakati akabi kali mu bino kuba nti gwe totunze kintu bantu kye banakwenyumirizaamu ekikolera instead n'otunda ekintu ng'ate kyo kikuyiwayo buyiyi case in point bwe twali e South Africa one time nga tukola trainings twali tukolagana n'abaana ba businessman nga baana bavubuka bato naye natunuulira abaana bali enkola gye bakolamu ne skills ze balina n'enneeyisa emize nga bo buli lwakulaga nti alinawo eddakiika 10 ng'agenda online meaning they already ahead bo already bali batransactinga digitally emyaka gye njogerako kati giyise mu Uganda senga otandika okubuuza abaana baffe era abavubuka oba nabo ba picking up that virtual business enterprises naki tukyayavula naye ensonga mu ekyo gye ndeeta ye ki bwe twali e South Africa nababuuza nti when it comes to East Africa abantu baamu mbalaba mutya ne bagamba no we deal a lot with East Africans bambi they are very good business people ate bantu bakola bulungi ne mbabuuza kakati baani specifically nze nolondi iga bansomereyo ku company individuals mu Uganda basoma list okuva gye yatandikira mpaka gye yasemba nawuliramu like about 3% nga ba Rwanda 98% oba 97% nga banna Kenya. Nemba gamba abayi mwangambye East Africa you did not say Kenya.
Nibangamba no when it comes to Kenyans they are so fast, they are savvy, bali organized. Ono mukulu alina omukuba icon batera okwogerako gwe bayita Vusi. Vusi yali ayogera mu interview nga ayogera naga nti nze when in South Africa bongamba to do business with people I would hesitate naga naye wantu weseba kirango ngambye nti business any given day tell me nti waliwo munna Kenya neetaaga kakati owulira abantu level kwe balaze batunda mawanga ne reputation waliwo ebuziza lwaki wano mu Uganda hoteli ezisinga ez'amaanyi teziri run by Ugandan managers kati kisaze kitandise n'ogenda mu industries endala manufacturing genda mbintuntu then bwe tutuka mu service industry atawo tuyikira okujjako mpozi board naye ebintu ebirala because eki bikyatulemye simple because naye ate ffe kufe abazikozesa I think tulina an advantage nti nyingi okitegeera nti nyingi naye ngono bwagambye tulina okutandika okwetuna kati omuntu biki byotunda yayogedde ku personal values you know respect kintu kikulu nnyo abantu okuba nti babatuna IBRAH ng'oyingidde baga IBRAH kaze nti azze kintu kikulu nnyo ekimu ku bintu by'olina okukozesa nga weetunda ng'omuntu olina okumakinga sure nti abantu b'odiringa nabo bakwesiga obwesimbu n'obwesiga wa ebyo ebizibu ezo ensonga ebbiri zo zireesa obuzibu abantu zibalema ate zitta bizinensi kacyenjagala twawulemu naye nga ate olina bw'okyawula kyekino ebiseera ebisinga we are meant to build legacies nti bwe njogera ku brand reputation trust kikola senga mu Kampala muno tetugenda kwogera mannya kubanga abantu abo tebasasudde gundi extra digest oba caplog whatever naye ngenda kwogera bwogezi naye senga tubadde bakwogera wano nti mu Uganda senga nkugambye nti mbulirayo company ezitunda amafuta goteeraliikirira nga tolina kutunulayo nti malungi zisukka ebbiri era ozimanyi n'oli azimanyi ne bakama baffe bali ba technician abali ku byuma essaawa eno bonna bazimanyi tetujja zoogera but lwaki kubanga ziri consistent ebintu bya trust ba making sure bo balowooza nnyo ku muntu oli talina kukola ki kunafiya kintu kyaffe ngenda kusembyayo akantu kano then tusale maybe today wa Chris waliwo lumu Coca-Cola company eyo ngenda gyogera erinnya kubanga eri global Coca-Cola yagenda nefunamu ekizibu mu Europe I think specifically it was Belgium waliwo abantu abanywa soda waabwe embuto ne zirwala kati sports ezo ne zijja happeninga mu cities nga 2-3 bwe kyagwawo president wa Coca-Cola mu Atlanta ne babuza tukoze tutya abamu baali baluza nedda tukuba obulango tubagaye Coca-Cola mulungi talina buzibu naye tugenda ku investigating ye yabakubira n'abagamba ekintu kimu nti abange ebyo n'ebirowoozo bye muyina birungi naye mukole kino kyembalagira essaawa eno ntisaba tukole ki njagala publicly animbe tulina ebigambo bye twogera oli n'aseka njagala publicly mugende mukwate Coca-Cola yenna ali ku stores essaawa eno mu Europe omwo naddala mu Belgium mumujjeko ku masa yenna ayibwe abeera destroyed gwe musobola okuzaayo mu factory mumuzzeeyo yenna mumukole ki dispose ne bamugamba mukamange you're talking about millions of euros n'abagamba ekintu kiri simple tolowooza nti ebintu byaffe bye tuwa abantu babinywa nnyo lwakuba nti byebisinga okuwooma ba byebisinga okuba ebyettutumu babinywa kubanga batutrustinga erinnya lyaffe lye tulina okuprotectinga so mufiirwe miliyoni olwaleero enkya mugenda kukola biliyoni owulidde kati mindset eyo sitwagala abantu balowooze mbu kampani ng'ey'omugenzi mulwanajjeza nti zezoke zirina okulivinga by that principle eyo yetwawulamu musajja akusala enviiri jadda jodda why you trust that person takusuulirira kati brand eyo kasitoma logizimba erinnya lyo n'olizimba lirwanirire kubanga awo wali obuzibu abantu abasinga amannya bagenda ne bagazimba aye ne bamala ne bagakuba wansi sijja kwogera amannya naye ennaku zino mulaba ebiri mu politics olaba abantu bayenjera bagudde n'olaba omuntu abadde aweebwa ekitiibwa
nga ne bwe yaligenze ku mukolo bamuga taata wakiri katukuweeyo obukadde bubiri obw'amafuta naye jangu buzi tolina nakwogera bw'ona boyogedde buuzaako buuza abantu ddakiika 2 omuntu akola ekintu ekyo aba w'amaanyi nnyo lwaki erinnya lyolisuula n'otandika okukola ebintu ebitaliyo sijja kwogera linnya kuba kibeera ni feya naye lwaki abantu bakugjamu obwesiga Bachi bakujjamu obwesigwa simply because bakizudde after so many years nti ebintu byobadde oyogera bya bulimba. Nti toyina mazima. Omukyala gwogamba mukyala naye abantu bangi nze ndabye bangi bwetandika okwogera wano lists bangi bonna nga baserera enserera y'emu. You know, bakitaffe abatuliyo wa myoyo. Ogenda okulaba omuntu abadde w'amaanyi ogenda okulanga abantu nebaga kati ona kyaki neekala values omuntu ono abadde atunda ki nasigaza entebe n'ebizimbe. Exactly. So nze nendowooza nti personal values zino ze tulina okulemerako nnyo mpozi n'ensonga ndyoke mpe Chris omukisa ensonga endala gye njagala okwogerako ekintu bw'okikola nga kirungi oyinza okya-advancinga n'okyongerako omutindo naye making sure nti oli consistent. Obuzibu bwaffe wano bwe tulina omuntu bw'akeera ku makya ne bagamba nti bannange tunywedde amata naye amata ga Chris bannange malungi. Chris kasita atambula ekyalo kino kyonna n'akizuula nti buli muntu atenda ettali ya Chris bw'ayingira mu factory y'abanyi bw'abagamba leero ba suppliers batuwadde lita mmeka nti omutwalo gumu muteekemu lita z'amazzi awo tukolemu gumu nnya. Ye mukama waffe lwaki amata kati gatunda temufayira bagajja kutunda bajja ganywa naye rabe bantu bamwe bajja kutandika naye mwali mukigendera ennaku zino nti amata ga Chris galimu akantu ako awo embeera mpeera Chris akakisa. Okay, mu mbeera eyo katu crossing over today eri Chris omuntu yalikoze atya abantu abalegadde okumanya omuntu bw'akeera ku makya n'atandika okwemarketinga oba okwetunda oba okutunda the best side of him akola atya okumaintaininga because kati mutuwadde basics what should be done achagera naye omuntu bw'akeera ku makya n'ayambusa curve bw'ati akoze atyo gimaintaininga. Kakati nga sinaba kudda mu kibuuzo ekyo kirungi nnyo badde njala kudda muganda wange Habert wennyini waasembye. Abantu baalubatu nnyo abasobola okukuuma ekigambo kye bayita consistency ne kimalira ddala ebbanga mu bulamu bwabwe nga kirina ettundutundu ddene lye kitwala mu bulamu bwabwe. You realize nti n'omuntu akola ekintu ekitono ekisemberayo ddala okuba maybe ekyawansi ng'okusiika chapati n'ogula ku mwana chapati okumala emyezi 2 ng'oli consistent n'ogamba ngenda kukugulako leero n'enkya n'okomawo buli kaseera opiikinga chapati n'otwalirako banno mu office balyeko standing order ng'omugamba n'omugamba nkolerayo 15 buli lunaku. Abantu baffe bano ngenda kukoogera nga sirina gwentidde bannange mulekeraawo okubanga temusobola kukola kintu n'okimala ku myaka 2 ng'okyakikola nga bw'atandika ng'okyakikola omanye ekiddakaawo. Njagala kubalekera bano obuvunaanyizibwa njagala mutambule Kampala Road yenna mumuve waatandikira paka waasemba munoonyeeko oba kuliko restaurant ngeri owned by Ugandan. Tenga amanya tuzze tugalaba era gabaddeko gwe weebuuze lwaki zivaawo mangu. Omuntu akola ekintu olwaleero kemuwaana chapati ze nti mpoomu ŋŋonvu ngaddayo abuuza omwana koze obadde okozesa ki nanti tubadde tusaamu liita z'amata 4 kati teekamu mu kitundu nga bagasala bannange quick profits amagoba ag'amangu n'okugaziya ennyo tulyoke tufune supernormal profits mu bizinensi nga yakatandika ekyo kintu kya bulabe kigenda kubalya kijja kuba malawo yensonga lwaki olaba abantu bano bagamba nnyo titosobola cooperatinga business ngeri successful kumala myaka 2. Habert alina akantu ke yabadde ayogeddeko eno taski yammwe abandaba oyina ekintu kyoteeseteese okufiirwa otaase erinnya lyo obanga gwe buli akunyaga kiraya nti atasasudde mu kiseera kituufu enkomerero ye liyina kuba kkomera.
bintu ki by'oteeseteese nga gw'omanyi kino nteekwa okkifiirwa okusobola okuprotectinga erinnya lyange nsigale nga nkyayimiridde era ng'abantu bakyasobola okukola rifaalo ne bagamba genda ewo oyagala baana oyagala kuteekateeka baana oyagala famire yo abaana bakuzibwe nga balina business mind noonya Sikkerule noonya Herbert Mona noonya Dr. Bale genda ku logical motivators bw'onaatuuka awo ogenda kuba omaze kati olina ky'oteeseteese okufiirwa okusobola okulaba ng'omaintaininga image ya kampani eyo obanga ggwe oli bw'anaakuwa project n'ogenda n'okola naga 10 tujja ddiweereza n'ovaayo leero enkya amasimu ne gatandika ne wayita ennaku ezi n'omuga muzeeyi bw'oba tosasudde n'essimu yo tugirina tugenda tukutrackinga tujja kufuna tolina woogenda kulaga ebyo ebintu bye bisinze okusuula abantu kanzireyo ku kibuuzo kyo omwami omu yamala emyaka 36 ng'azimba nga yinginiya ng'era amanyiddwa takompromisinga quality nga bw'aba agambye nti emitayimbwa nkozesa 16 ku columns nga zaakwatako era zaakozesa nga bw'onaamuwa omulimu ng'oyagala agende below that akugamba project yo sikola ki saagala yakolera kampani n'obwesigwe obusinga okubeera obw'ekitalo okumala emyaka egyo gyonna gye mmenye bwe yatuuka n'awumula mukama we n'amusaba n'amugamba nkwegayiridde bwegalize njagala onkolere okomissioning eyo project endala etya olyoka owumule olw'okubanga bambi olumu ebyensi oba ngambe kaŋŋamba obuntu bugenda ne butusinga amaanyi project eno yasembayo gye baamuwa yagenda n'acompromisinga quality bulijjo ebintu byabadde ayimiriddeko obutayimbwa n'akozesa yegeyege sementi najja yonna gy'alabye embaawo leeta ky'oleeta eno yeesemba nze nfuluma era abaana yabagambanga nze ndi mugenda bino mwe mukole n'amaliriza project bulungi nnyo n'ayita mukama we n'amugamba njagala kukusiibula mu butongole enkole ki mukama we najja n'ayita entire team eya kampani yonna mu butongole ng'ennyumba balina gimukwasa kyekirabo kye kampani kyeyagala omuwa gyakubiridde ekifaananyi awo IBRAH Kengo otuddewo ennyumba gy'abadde akubiridde kubanga naye nga toseka ne babuuza omuntu atasiima ono abadde ki kyekyali ekirabo kye ekisemba olw'obuntu bulamu obutakompromisinga quality obugumiikiriza obwesimbu basazeewo bamuwe ekirabo ky'ennyumba gy'asembyeyo okuzimba but guess what yakompromisinga integrity ye n'akozesa substandard materials inferior materials olw'okuba yali amanyi afuluma akola ki agenda kati abantu baffe bano abatulaba mbagamba ki ekintu ky'otunda beera mweteefuteefu kifiiririra bw'obanga ddala kituufu oli wakuyimirira ku mazima kkiriza ogende bw'otyo bw'obanga ddala kituufu nga mwami Herbert wabadde atugamba nga gwe okuwa abantu ekitiibwa mwowulirire emirembe era ky'owulira ky'oyagala bawe ekitiibwa okomaawo ontegedde baako n'ebintu by'oteekwa okufiirwa okusobola okusigaza ettundutundu liri eddene ly'oli mu kuguza abalala omuntu agambe nti noonya Idris Lukwago nze gwe njagala yagenda okuzimba ennyumba yange Idris ajyamugambe kati no kankubulire muganda wange nyina ennyumba ezitambula ziri mmeka nnya bwe mbawa kukwatako guyinza okubeera omwaka ogujja bannange tuyiga okubeera n'enno mu kamwa bw'obanga okwataganya ng'olaba ekintu tojja kukikola kiveemu nga bwe kirina kubeera kiriza omulimu gukole ki gukuyiteko naye buli mulimu gwokola gwe gukuwa omulimu omulala okimanyi nti mu bulamu tutambulira ku kiga by the way the greatest marketing tool mu bulamu kano bakakotinge bakasenaawo wansi bakakozesa the greatest marketing tool mu bulamu is just this simple word called referral teri kisinga ekyo nti genda ewa gundi oyo ate bw'otuuka ewa gundi nti gundi yeyandagiridde omusajja agenda n'abanga akola ekintu kye ng'akikola bulungi akikola n'obugumiikiriza ate ng'akissaako omutima gwe gwonna n'alyoka ateeka factory ye ewaffe eraka yeeyo munda mu kyalo bakiyita kacumu mpa kyakulabirako n'agiteeka eyo ye nga gyali n'abeera awo n'aganze kye ŋŋenda okukola kiri eki nze ŋŋenda kuweesa minyolo gya luggi emigumu ng'oli ne bw'aba aleeseeko kitasobola ddusala
n'abeera awo kati oyo omulaba teetaaga billboard Kampala Road emirimu gye gimusaba teyeetaaga bulango wa IBRAH baba nkubirayo ekikopo bandabe ekikopo sooka okyekubire nga you're being true to yourself. So bulungi bwa service ye bwe buba busooka okuba ekikopo omulimu oyo ndooza mwami Habati ajja kukugamba bw'oba oyingira bwoti mu office ekipande ekisooka okukwaniriza always weeteekengako nnyo mu bigere by'omuntu gw'oli mu kusaavinga bibeeremuuko kino ekibuuzo kiba kirungi nnyo IBRAH n'ogamba singa mbadde nze nga nzengula mu logical motivators nga famire yange nali agadde njiwa omusomo gw'ebyenfuna naalisasudde miliyoni 10 mu lunaku lumu nga nze kati netadde mbigere by'oli ampa omulimo bw'oba olabanga ekintu ekyo tekijja kusoboka lema kiteeka ku munno ontegeera naye abantu baffe bano talina kyayagala kufiira olwo abamu tebalina na linnya lyonna lyakkuuma era gamba nze nja kujja nkulumba ojja kundaba ate nfiirwa ki sirina kyenfiirwa kati eyo enjogera efaanana bwekyo sirina kyenkuuma akantu ako nkaagadde nnyo ffe tetukyaswala oli amanyi n'okugamba kati nze ate nswala ki kipya ki nze ezange ojja zimba nze ogenda kusasula kubanga wampa omulimu ogenda kusasula oba oyagala oba toyagala kati abavubuka mbagamba ki ngenda kuddayo ku kintu kiri kyewaŋŋamye tujja kiddako era nyongere nkikooneko ebisinza okuleeta ebyo mu society kubanga ffe omuntu ali successful twamaza dde omwambaza actually twamwambaza ne tubaako we tumuyimiriza buli kintu kyonna kyokola nga tekyekuusa ku muntu oyo gwe twayambaza ne tubaako we tuyimiriza tulaba nga gwe tobeera ku mulamwa mu society omuntu gwe bayita fala ye muntu abeera n'amazima oyajja kufa mwavu fala nnyo oyo fala era bw'obeera ne bavuka n'obawulira nga ng'ogenda kulwawo zifuna n'ombuuza lwaki nga bw'azikuwadde bw'ozikozeseze n'omugambe agenda kunsasula ezange laba lino nno toyawuddeeko tomugjeeko yadde n'omugamba sirina kubanga by the way IBRAH abamu ku ffe integrity yaffe esinga obugagga That is good. Abantu abatamanyi kintu kino tewaliwo mirembe muntu gyafuna giyinza kugeraageranyizibwa na kubanga oyingira mu kayumbako ne bwe kaba kabi katya ne weebakamu obudde ne buca ku makya nga tolina muntu gwe weeralikira nti agenda kujja ateeka akabiriiti ku luggi lwange anjo kyenveewo sente ziba zikola makulu kigendi nga bwe mbanzirya omwana bw'aba atandika okulya engege nga atandika ogisosola mbeera waawo nga mwetegereza eggumba lireme mmutuga kuba nazifuna mu makubo gatali maki gatali matuufu kati eyo ye integrity mugundi mu lulimi luli olwaffe lwe tubadde tujja nalwo olw'okutunda okubeera salesman omuntu ateekwa okubeerako n'ebintu byagamba nti Habati wadde ndaba wadde tandaba ekifaananyi kyange era akantu kano ntera okukawulira nga waliwo abantu abakakozesa oyina wootera okubeera muli ne weebuuzamu n'ogamba bwe muba munyumya noga singa wano Idris abaddewo totera kawulirako oba singa wano Habati abaddewo kiba kitegeeza ki nti singa wano Idris abaddewo ye yali badde asobodde obuvunaanyizibwa buki buno ne mu nkiiko zennyini ze tukola ez'ebika enkiiko eza kampani tugenda nitugana kati eno tugenda kukola komiti egenda okwasaganya tugeze project A munnanga abantu beeronda bokka nga tetunawanika na mikono muba muli awo nga treasurer yeemanyi tebeetaga namukubaganyako birowoozo gwe ne bw'owanika omukono ng'oyagala otya n'obribinga tebabukuwa ezaffe Dani Mugoya yakola ki kubanga trustee gyayogerako agikoleredde alina engeri gyaginvestinzeemu kati ntunula mu kamera n'embuuza gwe kintu ki ky'oguzizza banno mu bizinensi gy'okola oli engineer okwata projects oli musomesa osomesa baana naawe olinga nze otunda magezi maybe oyina company bagiyita logic oba kaplog kintu ki ky'oli mu kuguza banno ekyenjawulo ekyo oli ne bwana abazze Uganda waliwo omwami eyansanyudde yabadde azze wano naga sirina muntu yenna gwe ngenda kusooka kulaba ng'oggyeko mmwe ekintu ekyo kya movinze nnyo ne mubuuza lwaki nangamba ebintu byammwe okuva lwe mwatandika okubituwa ate noweewunye nga taata nsinga n'emyaka mikulu yagambye nti nga sinnalaba muntu mulala yenna nga ne famire sinnagisisinkana njagala kusooka kubalaba
kale abantu abafaanana bwe batyo tubeebaza ate naffe ne tubasuubiza tetugenda kuva ku mulamwa lwa buseke bwa nfimbi. Okay, oli ku business mind olunaku lwa kusatu ennaku z'omwezi 28 mwezi ogw'ekkumi of course tusinziira Kampala mu ggwanga Uganda East Africa kusemazinga wa Africa nilyoka tubuna ensi yonna nga tuyita mu mayengo ga internet okutuukako yonna gy'obeera. Tuli powered by Caplog Financial Consult and Logical Motivators. Tutunuulira engeri omuntu gy'ayinza okwetundamu n'abeera nga ali relevant to society, relevant to public, relevant to the community gy'awangaalira. Era mu mbeera eno ekibuuzo ffenna kye tulina okusinga okwebuuza nti bwe mba siriiwo nga nina service gye ngabira society oba public, do people miss the service oba tebagimisinga? So ekibuuzo kyo tukyebuuze nnyo buli service provider. Oyinza obutaba service provider ng'oli waka waka muli baana taata maama mwe muli baana naye weebuuza ekibuuzo bwoba maama bwensegukamuko ne ŋŋamba nti ŋŋenze kulaalira oba kusika andi break oba kuba musumaali nkimukaage bonaayira sida abaana banansubwa okukuba okusika andi break waliwo omukwano we yali akanyinyonyola kwe kulaalira n'otadda lutuuka bwoti nogisika bekwe newummula. So bwebuuze bwoba taata bwenve waka abaana bamisinga era kyekyenjawulo kyennina. Bwoba mwana waka weebuuze nti bwe ŋŋenda kuduuka ne stadda ne mbulirayo ne ŋŋenda mu kibuga ne stadda, do my family or siblings miss me? So kye tuliko olunaku olwaleero kintu kigazi nnyo 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 kisukka gwe wookirabira. Kanzire wa Mwami Herbert. Waliwo still tubale tuvuga tutambuza omulamwa guno. Waliwo point Chris gyayogeddeko. Yes, sir. Agezezaako to preempt me but no worries, it's fine. Mukawefube w'okwetunda. Yes, sir. Mulimu element y'okubeera successful. Kati that element of being successful, someone comes out and say nti awe yakimala nyumba ye yiyo motoka avuga kipya kikyo kyamugamba. So kusaidia Chris n'agamba nti ate ekyo kyabwewussa nnyo okupimira success y'omuntu ku nyumba n'emmotoka. Chris akirefutinga. However, success y'omuntu nja kuddira of course oyongere okurefutinga. Habati, yes, sir. Success y'omuntu n'abantu okumusiimirako nti ono akulaakulanye bagipimira kuki? Because tukuze tulaba nti ennyumba ye ntawo yakikuba avuga motoka ki ho yakimala abaana basomera wanti guni ho yakimala omukyala nti empeta bagizwa nti ho yakimala webale nnyo. Kati ngenda kusooka tubenga abawuguka nti tetuli mu business naye ate ebintu bino bye bituyamba okubeera successful or failures in business. Tugwa tuvaamu values zetwewa nungi nnyo n'engeri gye tukuzibwamu nakyo kikulu. Naye mulimu ebintu ebimu bye bitulina okutandika okugraduatinga mu ate bambi kino kyonja kyogera nga nkakasa nti oluusi n'obutamanya kye twaliise ignorance. Abantu abamu bayinza okulowooza nti kyakuvuma naye si kyakuvuma. Si buli kintu tulina okuba nti okimanyi. So ekintu bw'oba tokimanyi, it's okay for you to say, you know what, I'm ignorant about that issue. Siina kye nkimanyiiko. Kati okumanyisibwa kye kisinga obukulu. Society yaffe ebintu ebimu ngenda kyogera nga sikirumyemu. I think obutamanya bwaffe ate bulimu obakaŋŋambe n'obwebafu. We need tulina okuzuukuka bannaye tuveeyo mu birooto gye tuli. Kubanga njagala oyawule ekintu ekikuweebwa nga mulamwa nga musingi okyawule ku stereotypes. Okitegedde? Nze I think kati ekintu bwe twogera mbu ozimbye ennyumba ovuze emmotoka, that's success in life. That's ignorance. Butamanya bwennyini. Lwaki ngamba nti butamanya? Kansooke nkwate elements ze ezebbiri nziteeke mu Caplog ne Logical. Nkubuuze nti ffe bwe tutunulira omuntu ng'azimbye ennyumba oba ng'aguze emmotoka, in the business world kitegeeza nti akoze eki? Oba oguze mayembe. Mu lwaffe luno olw'abajjajja in a business sense ago ge bayita amayembe oba bayita ebiteega. Kuba nawulira nga mpulira sibikkiririzaamu saagala bantu ba misunderstanding. Naye buli twawulira nga tukula tewali atawulidde ku bintu ebyewammwe ebyaki amayembe gajja kusaba simanyi ebintu gakola ki. Omuntu bw'ozimba ennyumba it's called a liability. Bw'ogula emmotoka
It's called a liability. Mu lulimi olwangu nga mbinnyonnyola kitegeeza nti ebintu ebyo byombi bw'obiteekawo bigenda kusaba ssente obulamu bwo bwonna ate tebizza. Kati saagala obeere nnyawo nga weeraga naye ng'ozimbye omugangatika gw'ennyumba osanga omuvubuka. Naye ng'essaawa eyo y'obwongo bwe bumutuma nti Chris yazimba ya bisenge bimeka ebisulwamu bwe babala enju. Chris yazimba 6 nino mumenya. Plani nkolera ya bisenge 10. No. IBRAH bw'obeera n'ennyumba ng'eyina ebisenge ne ddiiro nakinaki buli mwaka ekusaba ogisiige rangi renovation. Owulidde? Actually ennyumba anti kati abantu baagala gundi ezo smile stereotypes ze nagambye. Ennyumba tutandiko ziyita Sire Queen. Nange kati akonkataddewo leero ku business mind. Njagala genda kulaba Sire Queen wa Chris habitat ye mwasula. Ntuukewo ndyoke ngaye Chris. Ono mwana muwala gwe wakwata anyirira. Asula omalako ky'omuvubuka eyakatandika business ekikusuza mu nnyumba nga yabisenge 8. Ng'ebimu bikwata bukwasi nabbobi. Ennyumba is a liability. Oyina ogirabirira etwala ssente. Omuntu ayagala okubeera successful ate kino sikyogera nti ffe twatuuka naye naffe tuyize biyige. Omuntu yenna ayagala okubeera successful, think of this. Ngenda kukola ekintu nyino kiteekamu obudde nkizimbe reputation yaakyo kibeerewo. Ntera nnyo okwagala okukozesa ebyokulabirako ffenna bye tulaba. Bwe twalinga tukula nga nkyali muto twalyanga omugaati gwe baayitanga tip-top. Gwakadda I would senti gustrugglinga. Actually omugaati ogwo baguteekanga mu kipapula. Webale nnyo. Kati gwakomyewo mu kaveera. Walingayo ekyokunywa. Bakulirira waliwo. Family yalina ssente ng'esobola okugula. Kulisa emyaka egyo sijawala nnyo ssebo. We twatukira mu 80s zonna zatusana tuli baana nze nali baby naye nga emigaati tugiraba. Omugaati ogwo gwava ku market I think mu 90 awo. Negubula. Ekipapula ekyo kyava ku market. Twayinanga sweet myaka gyaffe nga muyita sweet madaala ne brand nali sigimanyi. Nga waliyo ekyokunywa bagiyita tip-top. Treetop nga kyakala bweti. Mu nasale bye twatwalanga macupa. Okitegedde? Ebintu ebyo byayina reputation. Mu Kampala wano walingawo gundi bbiri ndowooza yali owningibwa omugenzi Nasantege Sebaggala bagiyitanga Ugandan supermarket. Ekyo nzize nkiwulira bakyogera nnyo. Saagirabako naye mpulidde bakyogera nti musajja yasooka okuggulawo supermarket. Mbu naye nga oba oyagala ebintu ebyebbeeyi byonna naki gyokola ki gyolaga. Mu Kampala olwaleero bw'oba oyagala ogenda mu supermarket ogula ebintu ebya American brands ne European brands. Waliwo supermarket butono nnyo bwe buti naye ababigulayo babumanyi bagiyita Sharks. Wali ku gundi Kamoocha ku Kisemi nti balinawo ka branch ne muyenga wano nga wakayita Hotel Diplomat awo nawo nalabawo ka branch era bw'oyingira n'otunula ebintu byamu amwana tusibye osanga mu supermarkets zaffe zino zonna ezigezze okwenkana awo. Okitegedde? At the end of the day, reputation is very very important. Ekintu ky'ogenda okukola naye kati nze bwe nzira ku bantu baffe n'ali agadde omuntu ng'onoonya kye bayita success otandike kidefiningira mu linnya ly'ogenda okulaga. Start thinking about a legacy. Omukululo gw'olese. Kati ngenda kuwa ebyokulabirako bisatu. Amaka bw'ogatuukamu ebiseera ebisinga osangamu omwami n'omukyala. Values ze basalawo okuteeka mu famire eyo ze zigenda ogidefininga for a long time. Okwo kwe kuva enjogera edda abantu okubuuzanga nti IBRAH ogambye yagala kusajjagula ogenda kuwasa nti ye ogenda kuwasaani. Nga IBRAH bw'obagamba nti ngenda kuwasa omuwala bamuyita Akelo Nanse buli muntu ng'akola ati. Omanyi lwaki? Tebabanga basosoze passe naye nga babuuza omwana waffe agenda kuwasa Akero Akero avaawa ani amumanyi mwana waani bamuzaalawa biki ebimukwata. Omanyi kye banoonya? Banoonya reputation, banoonya trust, banoonya ekyomugaso ne consistency. Byebyo byosanga ng'abantu bafa nnyo mbu mwana waani avuddewa. Unfortunately ennaku zino otandika okola nga value system ekyuka. Oyagala kuwasa mwana ani? Wa Christopher Rehab balina ssente oyo muleete
nenga y'omuwala gw'oleese ayina mpisa ki mutabani wa Chris gw'oleese nga tumulonda mu bbaala buli lunaku ng'agunywa n'akola ki n'amalayo difference eyo tulina ogifaako ngenda kusembyayo ebintu bibiri njagala abatuwuliriza essaawa eno muwulirize omukutu guno kubanga njagala nnyo abantu bagulabe gutuyamba okunyikiza kye tubadde twogera waliwo programu ku YouTube kweziri for free you only need data baziyita abstract njagala abantu batandika okulaba bu series obwo kwe bulinganga 8-10 mu abstract omwo omuntu eyasalawo okukwata programu ezo yakola ekintu kimu yanoonya abantu n'abasengeka bulungi bali in different trades naye mu abstract mwe muli omusajja akamu ku buseri bw'ojja okulaba mwe muli omusajja asinza okukolera Nike sente era ezo gundi ze muyita Air Jordan zonna ye yaziyiya ne Mike Jordan ono omuzannyi ow'ensero bw'otuula mu muli olaba omusajja oli n'olaba thinking process ye creativity nga tapapa one thing I realized nga ndaba abstract nti tutandika okuba nti tulekerawo okubuukira buli kimu tufokasinge omusajja olino njagala kamaliza nti tufokasinge tukole ekintu ekyo tukiguse ekyanewunyisa ku musajja oli ku series zaakoze eza Air Jordan n'obungi era naye yali agenda kufuluma ne bamugamba ne bamuzza akoleyo endala emu n'agikola era nga nnungi naye gundi yali bw'eba etambula omusajja yagishooting nga yakulaga nti ayogera n'omwami oyo gy'alaze mu retirement ye ng'omwami oyo ayagala ki bw'amala okukola emirimu gye gyonna his me time agenda n'asaafinga musajja muzeeyi naye ng'omanye emmotoka gy'asinga okuvaluinga mumanyi obumotoka buno bulinganga buvaxwoje naye buli obwedda obuyina omugongo bweguti kabanga omugaati oba obuyina oba yingini eri mabega etafa ke kamotoka ke kasinga okutreasure nga kasinga okuvaluinga kati weebuza omusajja oyo sente azirina that's not an issue to him tekiina na makulu owulidde kikyasinga okuvaluinga yagamba njagala ndage ndeke legacy gye nzimbye n'abantu abalala waliwo omwami gwe nalaba era ku YouTube okwo ng'akola guitars bw'oba oyagala gita ye olina okubuukinga 3 years in advance kitegeeza ki nti alina orders zisimbye ziti naye omusajja oli we nakakasiza nti kyakola akyekakasa yatulaga emiti mwakolera gye bayita neck omanyi bw'oba okuba gita kana akabaawo kana akawanvu kano guba muti gwennyini naye yatulaga nti necks zaakozesa up to now ngulaba omusajja muzeeyi taata w'embaawo ezo yazireka mu store kitegeeza nti taata we yainvestinga n'agula ze tuyita pano ne bapakira mu store yaabwe mulimu pano ng'ewezezza emyaka 12 kubanga store yatandikibwa jjajjaawe akyakola ekintu kimu naye gita ye bw'ogiraba process engeri gy'agikolamu kati ng'ate alina abaana abavubuka baali babiri era nabo twabalaba be bayita ba apprentice kati abavubuka abo walisanze nga bw'amala okuyiga after 3 years afuluma n'agaaka ngende enkola ezange eza carbon fiber naye ng'akulaga nti abaana bano mumaze nabo ono mumaze naye emyaka 8 ono mumaze emyaka 10 bakyabayita ba apprentice bakyayiga bw'ogenda mu buso bw'Abajapani ze bayita swords ezo abasajja abazikola bakubisa nyondo pano beating eri eyedda ey'enkwe ey'amayinja agookye egyaki ebintu ebyo mbyogedde tukakase ekintu kimu nti bw'otandika okubuildinga legacy it has got little to do with you obuzibu lwaki wano ebintu bitukuba tulowoozaamu nnyo leero nze by the way we have a lot of me if you want okwetunda tandika okutunda values ezo zitandika okuba nga ziri defined mu kintu kyo nti omuntu bw'omugamba nti nze nkola amazzi ga IBRAH water erinnya lya IBRAH bwe libeera translated mu mazzi gano njagala nzire 5 years ngera omuntu akyayogera amazzi gegamu kati IBRAH ne bwokera ku makya n'ovaawo as long as ng'olese legacy eyo nga y'amaanyi ebeera ekola that is the gold that is the value kati kitegeeza nti kasita omala okuzimba ekintu kyo ne kibeera consistent bano basire queen nyumba ya mategula
zino emmotoka ze bavuga ezitatala n'okwogera nakinaki. Those things are so easy to buy because you'll have enough money. Thank you. Actually they become toys. Tweyanza nnyo, tweyanzege. Omulungi yatulaba. Part 1 yaffe wano weekomye. Olunaku olwaleero because being it's a broad topic. Part 1 wano tukomye olunaku olwaleero naye ng'era still ne part 2 tugenda kuba twongera okutunulira omulamwa gwe guno. Fully powered by couple of financial consult, powered by logical motivators, business mind buli lunaku olwokusatu n'olunaku olwa Sunday. Nkwebaza nnyo omulungi atugoberera.